Njagala omuntu nange gwe nakubira essimu ne mugamba Honorable Haruna Kasolo mu kibiina kyammwe ekye-NRM temusobola kutembeeta nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Tajja kumbuza nti Kabaka gw'ogamba yaani kubanga amumanyi. Owekitiibwa Katikkiro yo ku ntebe ennene tuli contented nga ffe Abaganda? Oba ogwaffe gugenda kubeera nga gwakutuma nga tetusobola kwetuukira? Ye be tutuma Joyce Kigwe batuleetedde okuva lwe twatandika okubatuma. Okutuma tutuma. Naye abantu ba Buganda bakyasendebwa ku ttaka. Okutuma tutuma. Naye ate Obwakabaka bwa Buganda buli lunaku bugamba bubanja ebyabwo. Okutuma tutuma. Naye abaana ba Buganda bavundira mu makomera. Okutuma tutuma. Naye era abantu ba Buganda basendebwa ku ttaka. Olowooza nti akakodyo ke tukozesaako okutuma si ke kakyamu nga tulina kwetuukira? Kubanga singa otuma omwana ekibiriiti ku dduuka n'aleeta sabbuuni, n'oddamu n'omutuma ekirala n'aleeta ekirala, nsuubira ekiba kisigalidde okukolebwa kyaggwe kwetuukira. Ebbanga lyonna bye tubadde nga tutuma babadde nga batukakasa we bamanyi Obuganda era bye bamanyi nnyo Ssaabasajja Kabaka. Ye bakugambe ki wakati mu kiseera eky'okuyigga? Waliwo ayinza okugamba nti simumanyi, naye ekikulu si kyakumumanya, ekikulu kyakumutegeera, kubanga nnyinimu mu byasinga okwagala kukuuma Buganda, kukuuma Baganda na kuddiza Buganda byayo. Okuva mu Paalamenti ndowooza yali ya 6 eya 96 paka 2021, ebitundu bya Buganda bibadde nga bikiikirirwa abantu Abaganda. Nga ne mu mwaka ogw'2009 ndowooza yali Paalamenti ya 8, Abaganda battibwa baali ludda ababaka baffe. Obuganda bwazindibwa, nnyinimu yawambibwa, baali luddawa? Abo abategeera ebyaffe oba bategeera Ssaabasajja Kabaka oba bamumanyi, oba bamumanya mu kaseera ka kuyigga nga we bamala okutuula ensonga z'Abaganda ziba tezikyabakwatako. So nga ate n'ekyaleeta obwegugungo obwo kwe kuwulira nti nnyinimu tassibwamu kitiibwa, kwe kuwulira nti nnyinimu ayina byabanja naye wakati ng'akyabigumidde agaaniddwa n'okulambula essaza lye. Twayina babaka Baganda mu bitundu bya Buganda abaayi baali luddawa mu kaseera ngaako okulaba ng'embeera eyo tetuukawo. Bayina sse okulaba nti oli bw'aba agaanye nnyinimu okugenda wano, bakozesa amaanyi gaabwe ng'ababaka abava mu Buganda okumukkirizisa nti owaffe ayina okugendayo. Kakati abo b'oyogerako abatumwa abamanyi Ssaabasajja Kabaka bamanyi mumanye, naye tebamutegeera, kubanga ekisookera ddala bwe kiba nga kyakutegeera Ssaabasajja Kabaka oba kyakumanya Ssaabasajja Kabaka, tewali atamumanyi. Mu Northern, mu Western, mu Eastern, mu Southern, buli wamu bamumanyi. Era bw'ebeera nga yeeyo qualification gye mukozesa okuwandako abantu amalusu nga mubabuuza omanyi Ssaabasajja Kabaka, si kakuŋŋunta kalungi. Kyalibadde ekisinga obukulu kyakutegeera ani Ssaabasajja Kabaka. Okutegeera Ssaabasajja Kabaka kitegeeza otegeeza values ze. Mu values za nnyinimu temuli Baganda kuggweera mu makomera. Mu values za nnyinimu temuliimu Baganda kusendebwa ku ttaka. Mu values za nnyinimu temuliimu nti abaana ba Buganda be balina okubeera nga bakaddaama oluvannyuma lw'okusoma ne banoonya emirimu. Okuggyako nga mmwe kyakwesiima kyammwe nti Kasolo ali mu Paalamenti nga kyekyokka, naye nga temufuddeeyo ku ki kyabasakira nga Buganda okuva mu Paalamenti, omuli amaanyi gammwe, omuli n'ebyo ebyammwe. Okutuma tegenda kubeera solution. Okwetuukira
Oweekitiibwa Katikkiro egenda okubeera solution kubanga ebbanga lino lyonna tubadde tutuma ate nga betutuma baffe leero lwaki tukyakaaba? Mutuweeko ku juice gwe tujje mu baffe. Lwaki tukyabanja ebyaffe ate nga tubadde tukiikirirwa baffe oba nga tubadde nga tutuma baffe? Nti gw'otuma yo gy'omutuma bakwagala. Kye kisinga nno okubeera ekikulu. Kubanga gw'otuma gy'omutuma oba gw'omutumako yamugamba nja bakurashinga ffe ng'Abaganda I will crush you. Gw'otuma ennyumba mw'atuula agikulira yamugamba make sure those Bagandas are not getting in numbers. Atuma siggwa abeerako ekikyamu ku mutwe nga bw'otumye omwana alikodinze gy'omutumye si lugambo n'owulira bye bakwogerako gy'otumye. Baminisita Abaganda mubalina nye tekiwa Museveni yadde n'obuzibu okuyimirira mu maaso gaabwe n'agamba I will crush you ne bakuba engalo. Bonna nno Abaganda n'abatali. Ninga Ssaabasajja Kabaka bamumanyi. Nawe bagambidde nti ngenda bakurashinga mmwe ng'Abaganda mwakuba engalo. Bo bagenda okurashinga toliimu. Nnyinimu gw'ogamba gw'omanyi taliimu kubanga ye Ssaabaganda. Awo bwe mutwogererako mbu mwatuma. Bwe mutujuliriza nti mwatuma era okutuma kwammwe tukubalemu nnyo value okusinga okwetuukira. Panga ddene ffe tusinza okugobowa ku ttaka. Abaana baffe be basinga mu Bwakadaama. Abafu baffe be basinza okusimulwayo. Ffe tusinga mu makomero olw'ebyobufuzi. Abaayi mulowooza nti akakodyo k'okutuma tetukakozesezza ebbanga ddene empaawo kalungi kakavuddemu. Kye kiseera era nga bwe budde obutuufu ffe twetuukire. Kubanga Kasolo bw'oba ogambye nti gojja okutuma abadde minisita obeera yaliko omubaka before yatukola yaki? Sam Mayanja bw'aba atuvuma ng'avuma n'ennyinimu gw'atasobola na kukomako. Kubanga kyekyali badde ekintu ekitono ennyo ekisookerwako. Kumukomako bw'oba tosobola mumukomako kale nawe vaayo omwambalire. Vaayo omwambalire. Mugenda gga nti obukulembeze tebuba butyo si ngeri ya kihuliganizimu mu addressing era ng'omukulembeze. Bw'oba tosobola kumugambako azini nti munnange kyusa kale naawe mwambalire tukakase. Ba MPs tubalina abaffe Abaganda bw'oyogerako Buganda muba temugenda gipimira mu bibiina nga mugenda gipimira mu Baganda era abamanyi ensonga za Buganda tubalina. Naye Sam Mayanja buli lunaku sibavuma Ssaabasajja Kabaka yamukwata ttenda. Kale baba tebasobola mugambako ngera n'amaanyi agamuyimiriza tebagalina waakiri bamuvumirire nakyo tebakisobola. Abo bonnyumiza nze. Abo bw'oyogerako mukadde wange solution mu kiseera kino Oweekitiibwa Katikkiro si yakutuma yakwetuukira kujjako nga naffe tuli balogera nga twakkiriza mbu tetulina kutuula awo. Ogwaffe gwakubaleetanga abavudde eweeya n'ebwamba ne batuula then ate ne tufuuka ababatumira. Lwaki ffe tetwetuukira awo we tubanjiza? Amaanyi ke tuteeka mu kuleeta abatubanjiza singa tugakozesa okuleeta abaffe ku ntebe ennene. Kubanga kakati kino kibanga ekisiiga ekifaananyi nti akange kakira ebyaki ebyaffe. Era tulonda abantu abanaategeera ensonga za Buganda
n'abanamanya Ssaabasajja Kabaka. Bano betulondera ku mitendera gya wansi baba basobola okuteekawo impact ekuuma Buganda in existence how about on top. Lwaki wo tulina kuteekawo mulala? Nga lwaki Buganda for Museveni? Nga lwaki mikutu nga Kyabassa kwe kuyita ebifaananyi emikutu gyabwe egya social media? Nalemba nange ekibuga ekisiize yero leero. Buganda for Museveni. Buganda for Museveni. And then tomorrow n'okomawo tugaye mulonda abakulembeze abanaatutuukirayo, abanaayanjayo ensonga zaffe. Lwaki tetulonda waawo abaffe? Bwe gibanga gino emitendera gya wansi tulina kulondawo baffe. Lwaki ate wo ku ntebe ennene tetulina kulondawo waffe? Lwaki ku ntebe ennene Buganda for Museveni? Lwaki ku zino entebe ebifo by'ababaka ba Parliament Buganda for Bagandas? Kiki osinga okwetaaga? Kukuteeseza oba kweteeseza? Kukubanjira oba kwewa? Nkiddamu, ebyo byonna bye mukolerera tubiyita appearance. Temulimu existence ya Buganda kyokka nga ate appearance ebulankanya existence. Ebbanga lyonna Abaganda lye babadde basendebwanga ku ttaka ebitundu mwe babadde babasenda mulimu babaka Baganda nga tebalina na kye bayinza kukolawo okulaba ng'ekyo kiyimirizibwa. Then bayinza tutuyamba ki ekisukkakaawo? Abaana ba Buganda bali mu makomera, ababaka ba Buganda tebalina kye bayinza kukola ate nga si lwakuba nti tebaagala ne tekiri mu maanyi gaabwe. Kikyoncho lwazze okusenda ettaka ewantu tekiba mu maanyi ga mubaka wa kitundu okusinziira ku Uganda bwe yakola ki we yatuuka. Kitegeeza ne bwe tunalonda abo booyogerako abamanyi Ssaabasajja Kabaka weewaawo simanyi ye atamumanyi nga waggulu tewateredde mpaawo kye tugenda nnoga. Era mpaawo miganyulo gyonna gye tugenda kutuukako n'enteesa nti weewaawo si musango okusaba balonde abamanyi Ssaabasajja Kabaka wadde ng'okirese bw'otyo mumanyi ky'otegeeza. Naye ekisinga obukulu ne ku ntebe ennene. Lwaki wo ku ntebe ennene tetulina kulondawo bamanyi Ssaabasajja Kabaka nga tulina kulondawo banaakurashinga Baganda? Ate nga ku ntebe entono tuleetawo bamanyi Ssaabasajja Kabaka mu bufunze ffe kizibu ate ffe twefuula eddagala. Ekinnondesa ababaka Abaganda lwa nsonga nti Museveni muzibu nnyo eri Obuganda. Be bajja osobola omututeererako ku bunkenke. Ate nkyanoga Buganda for Museveni kitegeeza oleese ekizibu oba oleese endwadde n'okola n'eddagala. Olowooza lina eddagala tolikoze amine n'endwadde tewagikola kutundirako ddagala lyo. Omutiibwa ennyo Katikkiro. Eno endwadde olowooza tobanga wagikola kutundirako ddagala lyo. Omutiibwa Katikkiro naawe wennyini Ssaabasajja Kabaka omumanyi naye tomutegeera. Kubanga ewaffe e Buganda osanga omuntu eyatadde Ssebuufu Edward mu basement n'amukubeera n'amuyisa bubi nkeera n'agenda Mmengo n'agula certificate ne bagawa. Ewaffe tewali kkubo, bonna baba bagenyi. Ewaffe e Buganda gye bakugamba nti abaana bonna ba Ssaabasajja Kabaka nenga mu baana mulimu eyayasizza mwana munno omutwe ne bamuziika nga bamuziise wiiki ewedde, naye bwe yazze gwe basinze n'okwaniriza abaana ne babagamba mwe temujja ab'eggaali. Bano be bali well organized ku bulamu bwaffe. Ng'eggaali esobola okubeera harmful era esobola okunyiiza ennyo Obuganda okusinga omuntu awamba abaana ba Buganda, okusinga omuntu atta abaana ba Buganda ng'atambulira mu kibinja ye tajja. Ono ali organized yalina okujja naye nga ali organized ku bulamu bwaffe. Tutulugunya n'okutujjamu obusajja bwaffe ffenna n'ekitiibwa kyaffe. Nolaba omusajja ng'ayambudde musajja munne amukubye ebifaananyi aliko n'enkovu.
n'abituteerako nabadde musomesa Lunyankole abo bongamba abaana ba Buganda ne bavundiranga mu makomera leero n'eggulo n'omulangira Nakibinge yaboggolako. Oweekitiibwa Katikkiro bwe yajja okwogera ku Eddie Mutwe yayogera mu ngeri ya kubalaatangalaga ne babanja batya mu bufunze yali atwejjako bamukubye naye nze si byange bigambo bye omukulembeze kye yali akoze kyekyali ekituufu bw'oba osazeewo kondeminga kintu kikondeminge nkyanajja n'abaweeza emijoozi awo ewaffe tewali kkubo abaana bonna ba Kabaka. Bantu bangi betutambula nabo mu nsi abamu bannaffe si Baganda naye nga akwatibwako nnyo ku kizibu kyo okusinga omwana we wammwe Buganda. Omwana we wammwe Buganda bw'omusanga e London oluusi agaana kukugobya obadde oseegedde bw'aba akuyambye n'atakwekweka bw'asalawo kweraga era abajja kukunnyika mu nnyanga. Waliwo Muganda affe omulema namulaba ewafala okusakuuzi ku Gossip Live aliyo mu America. Muganda affe oyo munne yamugamba genda ogaye nti njagala kwetta ogenda funa w'obeera munne oweewaka. Ensi yagaziwa, ensi yagaziwa Oweekitiibwa Katikkiro. Tukkirize tutambulenga Uganda okujjako nga yo Buganda yatondebwa kusaba byayo so si kubeera na byayo. Kyova olaba eronda abanaagisabira ebyayo so si abanaagiwa ebyayo nga naye oba osanga bwetyo bwezannya ebyobufuzi ng'amaanyi gaayo gagiri mu kubanja byayo so si kubeera na byayo. Omutiibwa ennyo Katikkiro si kuyisa mu maaso naye okutegeera oba okumanya Ssaabasajja tekimala naye okumutegeera kye kisinga obukulu. Ate bw'omutegeera kitegeeza obeera otegedde abantu be n'abantu be baggweera mu makomera, abantu be babuzibwawo, abantu be battibwa. Omugwammwe gwa kubanja byammwe, mu byammwe temuliimu bantu bammwe. Mu byammwe abantu ba Buganda bo tebaliimu. Oweekitiibwa Katikkiro, Oweekitiibwa Katikkiro mukolere kufuna byammwe so si kubanja byammwe. Okujjako nga mu kubanja ebyammwe mwe muli amaanyi gammwe. Ne tukolerere nnyo okufuna ebyaffe era tukolerere nnyo okutuula we babyeweera so si we babisabira, kubanga minisita wo gw'oyogeddeko wa NRM gy'akiika bamugamba bajja tukurashinga naye ng'ali omwo be banaakurashinga. Gy'atuula nga MP bamugamba Abaganda tebafuna numbers n'obukakafu n'abukuleetera era n'obulaba. Tuba tukyayagala ki? Kyokka ngwe yagamba make sure those Bagandas are not getting numbers. Yajjako awo mpuga yamuleeta ne mumwaniriza bulungi. Yajja lwakuba nti Kabaka yali amumanyi. Naye kye yayogerera mu Parliament kye kikulaga nti tamutegeera kuba yakikozesa mu mbeera nga batutwalako ekirime kyaffe ekyagaggawaza ennyo Omuganda. Naye bwe yajja wadduka emisinde ajja waatumanya naye nga abategeera bwe yavaawo yakola atya. Eva ne mubeera ab'okukyajingira Kolina ajja n'akyajinga n'agenda n'agaba kubya. Jajja n'akyajinga bwe yatuuka waakolera emirimu yagaba kubya. Kati ekyo nno kibalage nti kino kye muyayaanira bukunkumuka ate ng'ekiwagu oba enkota yammwe. Na bwe kityo tulwanirire kwewa so si kutusabira oba okutubanjiza. Ssebo Oweekitiibwa ennyo kussaamu ekitiibwa weewawo endowooza yo leero
Sijissaamu kitiibwa kubanga Haruna Kasolo yayimirirako n'agamba yenna ananneetantala mu Luganda mu Buganda yonna ananneetantala eye basime ayogeranga Katonda naye basajja mmwe ezibu eritegeera ni nammwe mubadde kizibu kyabwe yayimirira ewaffe Buganda laakayi naga yenna anantambaala eye basime ayogerera mu Luganda ayogerera mu bantu ba Buganda ayogera Luganda era mu Buganda baani abo be yali agamba okusima si bantu ba Buganda bo Kabaka yabakyawa takyabaagala anti amanyi Kabaka ono Kasolo bameka abattibwa kubanga agenda okukifulumya kitegeezanga n'okukikozesa akakikozeseza bameka be yatta bameka be yabuzaawo bameka be yawamba bamwe bwajjaawo n'akola ati nimuga kiwedde naye ng'eri ewaffe mu Baganda atukooza kajiri ne mutuleetera ng'abantu abatujoonyesa mbu olw'okuba be batuuka eyo gye muli bafukamira bufukamizi ne mutusibangako abantu abatukooza akajiri olw'okuba be batuuka eyo gye muli bafukamira bufukamizi omuntu eyayisa ebigambo mu kamwa ng'akozesa olulimi olwaffe Oluganda ng'abigamba abaana ba Buganda era ewaffe mu Buganda nti eyo basime yeefudde na Katonda mwamanyi nnyo Kabaka amumanyi ani amugaanye nze simumanyi eri atamumanyi muba mulonda abantu abatafa okulonda kwammwe temulonda nti ono ayisa atya abantu bangi wabula ffe atuyisa atya bw'atuuka eno muffe the guy arrogantly and ignorantly n'ayimirira ku magulu gabiri yenna n'atwetantala n'atwekiika eyo basime bameka be yatta temutumanyira ng'ojja kusanga atalina wakabira kyo nga takikusuubizaangako naye ng'omwana wa kitaawo n'ennyoko oba gwe bagamba nti wa mu nnyumba yammwe oba n'abamu Baganda mannya nga yabawooninga aniyo yawooninga Baganda be nti eyammwe basime mbe yali agenda okutta mulimu Abakyukuyo mulimu Abemmeru mulimu Abakamba mulimu Abamereka oba bonna baali baana ba Buganda omuntu eyafulumya statement ng'eyo eyitirako n'okufa kw'Abaganda ate ng'era twalaba Abaganda bangi baabuzibwawo n'okuttibwa ne battibwa najja kati okugeza nga Haruna Kasolo wa NRM naye amanyi Kabaka nkuwemye